wali katebe kali bane muvayo no mudde microphone jongezi muongeze ku microphone ya Amoti kwantu ngateyogera bulungi waliwo omukyala atudde obubi tula bulungi microphone ebeera bulungi maamu wekyoya weyogerera omupiira kukyagenda mu maaso nga Uganda biti erina 0 mbiki tulina 2 tulina meka sewo omupiira guli emu 0 biti eyinemu mpigi 2 mutubbye mwatubbye tulina omwana alina kafulu mu kusamba omupiira mugenda kumwewuunya abamuyita Emma sibakyezigenda mu maaso yani oba penalty yema ebindaazi bitandise okujja ebindaazi tewali byakunywerako oba amandaazi kyala muyonjo ya Amoti kyekiriwo abantu amandaazi gammekasoke njagala ndeke wano nga banjogerako empigi Amoti kyatukoze gano 2,000 so kiri wano 3,000 njagala ndeke nga mpigi buli muntu alidde amandaazi ani amanyi okugaba nyagunya kikwasaganye banange katenti kali muve mu tente buli omu ali erindaazi buli mwapeogaga kyekyo muve mu tente ate nagatunda mwanyinaze sisita wange bamuyita Kajoyina origino omupiira kigizeemu Amoti ani agulina omupiira wenjogerera nga mpigi yekyalina omupiira Emma omwana oyo Emma joni abadde akuumye